Eno ye chano y'essuubi eyadda is still hope. Gwali ku mukuto gwa Daily Soap twagala nnyo gy'osinzira okutulabira ali mu ggwanga Uganda. Nawali Mutala Mayanja, Mukama tukwebaza ku lw'obulungi bwo kwagala kuno ekisa kyo era twenyika mu ndagaano y'omusaayi gwo okwita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina nnyo ddala. Kaakati Omusumba Zachariah Sserwadda ebeera Evangel Church World Vision mu kibuga eky'Ejjinja agenda kubeera ne anniversary emyaka 50 ng'ali ne Mami Robina Sserwadda. Bweno kirabanga ekyangu naye it's not easy. Ku mulembe guno gwe tulimu abasumba bawasa bagoba obufumbo ye institution sitaani gy'ataddeko amaaso baweereza bangi ng'obufumbo obufuuse ekizibu. Tubalaba katuuti naye ng'amaka gaatabuka. Kati okuwangaala n'omuntu n'oweza 50 years muganda wange onaaba Katonda. Olaba gwe wakamala mu myaka eno oyagala kudduka bikutabuseeko. So mubamu okugumiikiriziganya, mubamu okuteesa, mubamu okusonyiwa bintu bingi. So myaka 5, this is a big achievement. So ndowooza bano be bantu abatuufu b'osobola okugenda n'obako ky'obuuza okitegeera. Kakati mu katambi ke ngenda okulaga kaddakiika ng'emu agezezaako okuba ng'afuuza ate omukolo guno myaka 5 ne mukyala we Robina Sserwadda bazadde abaana 10 abazzukulu 40. Then that's very very big achievement okitegeera. Kakati leka mwenyini akwanirize njagala katambi ako okewulirire ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omunaana 2026 ku Civil Service College Ejjinja. Bane tugende muleke okusiima abantu nga bafudde n'ojja bannaaye oyo Musumba abadde naye kakati mulamu naye olw'okugenda okusanyukako naye Bayibuli gatusanyuke n'abo abasanyuka tunakuwalire wamu n'abo abanakuwalira. Abasumba mwenna bino tebiriimu nnugu, mwenna mu ggwanga Uganda. Ate woba onoonya omusumba abulidde enjiri mu ggwanga lino Uganda, Musumba Zachariah ali ku kifo ekisooka. Atambudde ebitundu bya Uganda muganda wange ne Operation Philips tewaliwe batatuuse. Okuba n'abasumba n'abo bakola ku lusedi za competition bakola mu kibuga, oli alese emizindalo 4 nange kandeeta 5. Nedda ono bakyalo oba kibuga oba Uganda oba si Uganda alumbye era kitakwaniriza mwennyini. Ate tukomewo tube ku bintu bitungerezaako mu linnya erya Yesu. Nze Musumba Zachariah Sserwadda kuva Ejjinja Evangel Church mwenna mbalamusiza mu nnyina ya Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala kubamanyisa era n'okubategeeza nze mu kirango gye kubanga twebaza Katonda nga tujjaguza era nga ne famire olw'okubanga tumaze emyaka 5 nga tuli wamu. Era mu myaka egyo 5 Mukama atuweddemu abaana 10, abawala 5 n'abalenzi 5 n'abazzukulu 40. Mu ngeri emu njagala kwaniriza abaweereza bannange betulwanye nabo enjiri, ba bishops, apostles, abaluzi b'enjiri n'abaweereza bannange n'abooluganda mwenna namwe abandaba. Njagala kubaniriza n'asanyuka okubalaba ennaku z'omwezi nga 29 ku Civil Service College Ejjinja. Kale yoyo Musumba Zachariah Sserwadda. Oba onoonya abasumba bali open nga ye agiyita takweka, waba munyiivu gy'oli akugamba siri musanyufu, takweka ye Musumba Zachariah. Oba onoonya omuntu abuulira enjiri etali mu lubege, manyi abasumba b'ennaku zino enjiri ya lubege, waafunira waakwata ye Musumba Zachariah nali okwo. Nze era yankolamuko omulimu kankubuulire awo we nalokokera. Naye ye kanisa manyi sitambudde nnyo makanisa ag'enjawulo sabirayo, naye ye kanisa gye mmanyi
eri ku mulamwa etaliimu makoona ekintu nga wekiri we bakiyita tebabikka oba kukukuba bakusabulira ddala naye nga byebakusabula bituufu. Kati ebiro bino bye tulimu kizibu osanga omusumba oba obuweereza obufaanaganako bwe butyo. Sitaani obuweereza obusinga bukompromisinze. Abasumba bali ku byabwe banoonya bitiibwa. Okitegedde? Bazimba empaya zaabwe. Era tobasobola kutuma musumba abamu ku basumba abasinze obuwulira enjiri mu ggwanga lino ate n'otwala mulala okugyako nga nabo batobitegeera. Nsumba Zakaliya n'ogenda n'oleeta Ssebyala. Nsumba Ssebyala ono African Harvest kajja batambudde nga babuulira enjiri. Kakati tekirimu sitaani okugenda omusajja akatonotono n'ojaguzaako wamu naye emyaka 5 mu bufumbo. Muganda wange bw'obanga onoonya ekintu ekitta amangu bufumbo, abantu balwadde sukaali, abantu balwadde pressure, abantu balwadde ulcers, obufumbo marriage. Abantu balaba kutambula nga baseka ewaka ngo bayawula obuliri, mwami talya waka. Ate abo abasumba be mulaba abanene abo obufumbo bwakyankalana sitaani abamu baawasa dde abalala. Naye ye muntu gwe siwulyangako mumanye abasumba bangi wano bali mu bintuntu by'otategeera mu ntalotalo ate bino ate biri. Pastor Zakaliya simulyangako mu ntalo si nti yaliko omusumba wange oba yammentalinga ge mazima gati gwe mbuliraayo oba olinako vulugu yena gwali omuwuliddeko. Tabeerangako mu vulugu. Ali so focused ku njiri. So twebaza aba Evangel Church mwenna, omusumba ya kkanisa gy'asumba n'abasumba bonna ab'omu kifo ekyo. Omusumba Gaius Sserwadda I think ye now president pastor. So ne mugende mujaguzeko ne muzeeyi otwalayo kantu kalabu togera kulya buli mmere ya banno. Funayo akantu at least kaya ne twebaza Katonda ku lw'obulamu bwe kyekisooka, ne twebaza Katonda ku lw'abaana be. Baina abaana abasinga bonna bali mu buweereza ate ekyo nakyo si kyangu okusanga omusumba nga musumba then n'abaana be ne baba nga beenyigidde mu buweereza si kyangu. Abaana b'abasumba bakyasinza okwonooneka naye basumba ne mami amukuumye gy'emyaka 50 tebibadde byangu. Tolowooza nti bwe bajaguza emyaka 5 abadde museeyeeya. Lot happened on the way. Tebaatandika nga bw'obalaba. Fakiti lumu nawulizaako nga awo obujulizi engeri gye baatandika. Obujulizi bw'amaanyi obwo asimanyi oba TV ezinoonya obujulizi obuzzaamu amaanyi lwaki tezikapitalinga bujulizi obwo. Alina obujulizi obuli very strong and powerful. W'owuliza obujulizi obwo amazima Katonda abajjewala. Abajjewala kati gwe abalabye essaawa zino nzooza tebalina bye bayiseemu naye nga bayise mu bintu binene nnyo. Kakati ndowooza okuula olunaku bajja bbawaayo ku byafaayo ne ku bujulizi bwabwe. Bwongera okuzzaamu amaanyi gwe eyasibye emigugu ayagala okuba nga adduka ng'olowooza gy'ogenda bijja kuba byangu. Wonna si byangu wabula bo baakikola batya oba bakikoze batya okuba nga myaka 5 bakyali wamu. Myaka 5 bakyali wamu. Myaka 5 towuliddeko mbu ate bamuleetedde abasumba obalaba abasumba bangi balina abaana ebbali bayitirivu ng'omubalaba balina amativi abo banene nga balina abaana ebbali n'abakyala. Okitegedde nga baazaala mu bwakwaya obwo naye 50 years towuliddeeko mbu ate musumba alinayo omwana egindi ate mami yanobyeko ate ekyo nno it's a big lesson ffenna gye tulina okugenda tuwulirize. Tuwulirize. Omanyi Bayibuli egamba akyawa okumanya. Whoever atayagala kukola ki knowledge kuba okyawo. Kati mu biro bino bye tulimu
nga institution esingira ddala sitaani gy'alumbye babuyita bufumbo. Then weetaaga okuwuliriza ku basajja abawangudde. Oyinza obutawangula nga bo bwe baawangula, naye ate kikuzzaamu amaanyi, ate n'obikkulwa n'amaaso. Ddala abavubuka b'ennaku zino abawasa nga beegombye bubina, feesi akakabina kaggwako. Eyo feesi ekaddiwa. Akati n'osooka owulira emigere mu nnyumba. Saalaba bulungi, genda biki n'ebyo byonna. Naye 50 years bagumidde embeera eyo, basumbye obuweereza obuli ku mazima. Ku evanjo teri makoona, nze kubuulira aliyokko. Bali ku kituufu. Ekkanisa, bw'ombuuza kkanisa ze nsobola okulikomendinga omuntu, then evanjo kubanga naliyo, ate kye mmanyi bali ku mazima. They cannot go out of the truth. Ekisinga byonna babuulidde enjiri. So akoowodde ababuulizi b'enjiri, abasumba, abakkiriza ffe, nga wenna wasabirako ku evanjo, mikwano gyammwe mubatwale ewaka tewaswaza. Right, left, center, home is the what? Is the best. So musumba tukuyozaayoza okutuuka ku myaka 5 nga ffe there is still hope, kubanga olugendo lwaffe lutandika wooli. There is still hope singa Pastor Zakaria teyaliwo, teyalibadde nawo. So there is hope tukuyozaayoza emyaka 5, ne Mami Robina Sserwadda emyaka 5 mu bufumbo, ate n'obuweereza obublessings abantu bangi. Tukwebaza era Mukama tumusaba kuwangaaza emirala 5, oddemu otuyite ku anniversary y'ekikumi. Anniversary y'ekikumi ate ejja kubanga ate eri yakabi nnyo. Olaba eno eya5 yino egenda kunyeenya emiti, kakati ate ey'ekikumi ndowooza kintu kijja kubeera masavu nnyo okwolwo olunaku. Naye ffe tusaba busaba Mukama akuwangaaze kubanga ky'okoze mu ggwanga lino Uganda. Abalala bayinza okuba tebakiraba kubanga abantu baayonooneka bali ku kibaka ekitwale kiikyo, naye abantu abategeera bo bamanyi kikyoli. Musajja wa mazima, musajja abuulidde ekigambo, ate atambudde amawanga gonna. Bayibuli nga bw'etugamba mu kitabo kya Matayo 28 nti mugende mu nsi zonna, akikoze. So kati nga tetuselebrating obulamu bw'omuntu oyo ng'akyali mulamu, achievement zaabwe nga bakyali balamu, okitegeeze. So obba okubeerawo, that is a living testimony. Myaka 5 si kyangu. Kugambye ennoonya mu basumba beeyita abanene mu ggwanga Uganda muno, onoonye abatandika ne bakyala baabwe abamu baba balina, babagoba dda, ate abo bapanga ne story nti ate yamukute n'ow'amandaazi, naye nga bipange si bituufu kubanga yalabyeyo omulala. Mweno ne babakuba ekyo ekiboozi naye nga eri bo bakola ki? Bakola kirala kubanga Bayibuli bw'emukkiriza kasita omukwatira mu kikolwa obwenzi mbwawo wokka w'olina okuba nga ate omugoba. Naye ate ekyo kikolwa kyaba bakakanyavu b'emitima, kusonyiwa kukola ki? Kubaawo. So muzeeyi waba awezezza emyaka 5 mu bufumbo, kati ffe abaakatandika, ffe abaalisoose nayo tumugambe wakikola otya muzeeyi? Myaka 50 years mwe si kyangu. So nze evanjo Musumba Zakaria eyanyaniriza nali nagwa mu mikono gy'abanabbi obulimba okusooka. So mussaamu ekitiibwa, era yakola almost 95% okola ki? Okubanga ate mba mikono gy'omubi nalibadde nafa dda, omulabe yandi bubi nnyo, naye Bambi yayimirirawo mu mbeera yonna, ate nasobola okuba nga akola ki? Ate ng'ayamba obulamu bwange. Si bwe buteredde, naye ate at least nzikiriza Mukama nti bujja ttereerera ki? Ddala. So kirungi okusiima omuntu ng'akyali mulamu, kiba kirungi nnyo. Tulekere osiima abafu. N'oyo enkola yavaawa olw'okulo kubanga kulumbe nguze kilo 10 ez'omuceere, nguze keesi ya $4,000,000 gaaki. Ati saazi lwaki tomutwalira $2,000,000 n'alya oba $2,000,000?
banaye oyo musumba wange abadde mulungi naye mukama wowe niweekaabya obuziga bwaggoonya twala gwe atasobola ssimu infact ngenda ssaba essimu teeka okwo ku ssimu zaabwe vidiyo ey'okubiri ngenda kusaba essimu teeka ogwo ssente musumba ali eki ali epooko aganywa pooko ate yagamba alya ssere alya ssere mbu ddagala waliwo gwe mbuzaalo nagamba ye ssere ddagala so yatugamba nga alya ssere simanyi ki ekirala mbu ssere ayoza omusaayi ogwo so sajja omutunula Pastor Zakaria tosaanamuwa myaka gy'alina Pastor Zakaria tagenda mu 70 awo naye akyali w'amaanyi physically is very strong asinga naffe abavubuka abamu kati ffe tuyani fiiti naye physically is very strong man, spiritually is stronger okitegeera so abantu we bato we must celebrate their lives nga bakyali balamu bambi tubeebaze bye bakoze indeed bakoze si bataata oba si taata oba si maama waabo abaana 10 bokka bayogedde Musumba Zakaria era Musumba olina abaana bangi weewaawo abamu twamira emitwe eminene naye ate era tusaba tisonyiwo tusaba tisonyiwo omanyi mu baana osoozaala abaana abamu ne bakola ki ne babeera mu keddalu naye ozadde abaana bangi Musumba si babo bokka abo 10 b'olina nti oyambye bangi you have helped very many abakumanyi n'abatakumanyi abakuwulira obuwulizi ebigambo byo ne bakolamu ki omulimu kakati ffe the stop badde tusabatunda butunuzi naffe twegasse ku ddoboozi lyabo ne tugamba happy anniversary congratulations era twebaza Mukama olw'okuba nga atakutuusizza ku lunaku olwo ne Mami Robina ate Sserwadda weebale nnyo okubanga muzeeyi ettooke oliboobezza bulungi nnyo Mukama akuwa omukisa ntera olabako wano bannabyabufuzi nga bafudde Parliament n'etuula n'olunaku lulamba bamutwalira mu helicopter ne boogera ebinene togamba naye bino lwaki tebabyogedde nga mulamu byo byonna bibeera vaini ng'omuntu afudde tebigasa omuntu kati nga tugeze Moses Ali Jene yafa mumuyite mu Parliament kale ne tukulaba let us honor you before mumuyite mu Parliament mumwetoloza ekibuga mu helicopter babi naye ajja kufa ng'omutima mulungi nga musanyufu okubeera kyetaaganakiza Kristo naye kaakati naffe Musumba waffe tumwebaze ng'akyali mulamu bambi tumusanyukireko nze kimanyi Evangel Church bantu bangi nnyo beekoze ki ate beeyambye spiritually physically n'engeri endala yonna bangi nnyo so oba olaba akatambi kano bambi congratulations so ogenda ku page yaabwe Evangel Church World Vision ate enamba y'omusumba ojja gisangayo nange nja gikuwaano mu katundu kaffe akaddako omusumba omwebaze we musumba weebale kusumba nze njawombuyo oba oliwuliddeko vulugu yenna nga mulimu erinnya Pastor Zakaria teri ne bano abasumba bamwe bano be muwaana buli lunaku olaba breaking news buli lunaku mbu ate kino ate kiri so musajja is focused on evangelism talina budde bwebyo bya bitiibwa ye musumba gwe naakalabye atalina magye kuba musumba munene mu ggwanga Uganda n'okwetola ensi yonna yali badde alina abeesefusi olaba bano bannabbi b'obulimba bakatandika obukanisa mulimu abantu 20 omusanga alina bino ebivubuka ebyetimba galubindi eza bbulaaka alina ssebe abamukuuma ali omusumba amaze emyaka n'emyaka mu buweereza nabanga talina bamukuuma naye ye musumba tegulumiza zibinjogerako tebabimpadde wabula nze naliyokko Musumba Zakaria teyeegulumiza he welcomes you ate ye muntu awulira akuwa obudde Musumba Zakaria awa omuntu obudde era olaba akutadde naawe oba osussiza wookoma naye ate ekirungi kyemumanyi asonyiwa mangu yanyiiga mangu naye ate
nga taata naye abasumba abamu tebalina character za fatherhood. A pastor you must be a father. Obeera mulabirizi wa ndiga, shepherd. So endiga weba erwadde ekigere ate totemako nti eno nga weerwadde kasuka mu mwala ogijjanjaba. So emusumba agumiikiriza, emusumba awuliriza, emusumba omuntu obudde, emusumba talina protocol. Nti oyaga kulaba Pastor Zakaria nti egumu kitundu wano mu Baasa ate ejjamu ku Lwokuna ayi talina obwo obudde era omusanga wali awo yekka n'oyogera naye teri agenda kukuba bikono. Naye abasumba bali mu ggwanga Uganda muno muganda wange. Jjukira nava mu kkomera omusumba gye nanjagala okugendako. Biri ebikono sibirabangako. Ate protocol simanyi kola kino ate nagamba nfaki noonya Yesu olaba ne Yesu yennyini tewali protocol z'oyitamu nga zino ez'abaana b'abantu. So omusanga ali awo yekka talina wadde ow'akasaala amukuuma. Teri bano bambala bigaalubindi abayimirira katuuti naye nga Mukama byamukozesezza. Singa bisanga bano abasumba abalala yandibadde alina SFC. So abasumba abafaanaganako bwe batyo batono bakusanga. Batono nnyo. Fact nga watandise nga wuliriza enjiri ey'okudda kwa Mukama waffe gye nasinga omwegombako, akubuulira okudda kwa Mukama waffe, n'akubuulira ku the new world order. Is a knowledgeable man. Ajjudde okumanya. Era nze basumba obanga oyagala kwebuuza ng'olina omuntu gw'oyagala okwebuuza, I recommend you Pastor Zakaria Sserwadda kubanga ekisooka is accessible. Osobola omwangu wa kutuukirira. Teyeegulumiza. Ekyokubiri alina okumanya. Ekyokusatu aludde mu buweereza by the way. Aludde mu buweereza. Ekyokuna muntu mugumiikiriza ate awuliriza. Kakati lwaki ofa oyagala basumba balimba oli ogende eyo weesibe ku musumba talina budde bw'otakuta. Lwaki temugendeeyo? Omutera balaba ab'ejjinja bazunga bajja Kampala babazaale n'ogala kakati ggwe kyekikutawaanya. Y'omu ku basumba abalina radio stations eziri gospel focused, OPFM eri gospel focused. Okitegeera? So saana n'ogisanga ku Play Store. Just ogenda ku Google Play Store oba ku Apple Store, oteekemu OPM 90 watt. Engera ate nno weneerabira 92.4 OPFM. Nja kujja ne details. Woba onoonya leediyo kw'onoowulira enjiri etaliiko kiikyo, kibake, kikwate, kiriwa simanyi, kinoonye ggwe, siga. Ng'oyagala enjiri egenda okuzimba mu nsi ey'omwoyo, otegeere Katonda. Tega OP. Nze akubuulira nkuwaga bwereere OPFM. So, is Christ-minded. Ye musumba eba nti Mukama abawangaazizza n'abawa ezzadde, abawadde abazzukulu, ate akyabakuuma. In fact obatunula balinga abaakatandika obuweereza. Very strong. Very strong. Okitegeera. So that is good. Mwenna mugende ku Civil Service College ate mugende tusanyukire wamu n'owooluganda taata waffe, muganda waffe, menta waffe, byonna kisinziira ggwe entegeera gy'omutegeddemu. 29/8/26 Civil Service College Jinja. Gw'atasobola osobola ofuna essimu y'omusumba n'omuteerako kilo 10 eza pooko, myaka 5 bufumbo. Ogana ng'okirowoozaako n'owulira nga n'enviiri zikuvudde ku mutwe. 50 years in marriage. Maama nze abantu bali mu myaka 5 naye bawulira bibatamye beekuba migere. 50 years gwe, that is obujulizi obuteetaagisa n'advertisement. Myaka 5
n'okubanga ebibala by'omwoyo bikujjudde, otherwise ate naddala mu bino ebiro bye tulimu byo bivundu. So nsumba tukuyozaayoza nga The Still Hope. Ebyokwogerako bingi, fact nga bafunayo video eri special, ebyokwogerako bingi nnyo okugasa kwogasizza omubiri gwa Kristo, ekibuga Jinja. Kitegedde wali Jinja tosobola kwogera Jinja notamentioninga Pastor Zakaria. Abantu Ssekinnoomu b'oyambye nga nange mwendi. Onyambye lwakuba munnaye mulimu abaana ab'emitwe eminene naye onyambidde ddala, wanyamba okuza okuba kino kyendi. Muganda wange Nsumba yannyanyirizanga, nabbi w'obulimba ayagala kunkozesa birala. Nsumba nga tamanyi n'annyaniriza n'anteeka ku kyaki. Nenfuna foundation ennungi. So mugende bannaaye, Bannajinja, Iganga, Kamuli, Luwuuka, Bugiri, kwetoola paka boda Busiya, Tororo, Mbale, kati kwate eno Buyukwe, jangu Mukono, Kampala, mwenna ndowooza nakusomeza 29 olwosooka olumyuse ogende. Waliwo Naggwano wa Katonda gwe tugenda okusanyukirako naye olw'ebyo Mukama ate byakoze. Tozanyiza obutasukkako wano ebadde ennyanjula, naye ate ngenda kudda n'ebisingako kaawo. Gabadde tamanyi Musumba Zakaria Sserwadda agenda kaakati ku mikutu gyabwe balina channel ku YouTube, Evangel Church World Vision Jinja. Ojja kuba owuliriza enjiri ye, enjiri nnungi nnyo, ejjudde okubikkulirwa, ejjudde Kristo, bulamu bwereere. Ojja sobola okuba nga ate owulira. Gwabadde Jinja ng'oweebuuza bannaabwe bansabireko wa Evangel Church eri awo. Badanze bukyatandika sikubirangako Church Kalango, ate siri kubira Church Kalango, wabula amazima agakaawa ge nkubuulira. Kati Evangel gikubira Kalango yennyini Kalango, okitegedde. So yennyini Kristo yagimaketinga dda, kakati tekyetaaga bulamu, naye nze ndikubuulira amazima. Tobeera kumpi n'Ejjinja n'ebitundu ebitolodde ng'onoonya kyaki. In fact w'osanga Evangel Church branch zaabwe, balina branch in Uganda, Tanzania n'ensi endala. Gwe jangu yingira buyingizi, kubanga ziba branch eba eri ku mulamwa unless tomanya. Naye Evangel Church ekkanisa gye nsobola okukola ki okulikomendinga teri mu bya bibake biibyo biriwa Musumba simanyi, naye gwe baka. Kale kisinga byonna kkiriza Kristo, gamba Yesu nkwebaza olwaleero olw'obulamu bw'ompadde. Nsazeewo bbuku obeera omulokozi era Mukama waabwo. Etwala n'akamwa kange nti ndokose, osaasira obutali butuukirivu bwange, okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina nnyo ddala. Kale ndowooza twesange nga 29 mu kibuga Jinja ku Civil Service College oba Civil Service College mu kibuga Jinja. Gw'otuuka awo ndowooza Jinja buuza. Nakusaba omwezi 29 ojja kuba lunaku lwa 6. Ate busobola n'osuulayo ku Sunday n'osabira ddala eyo n'oddayo. Kale ndowooza kaneetolemu ku Katonda enkoma bingi bye tulina ate bye tugenda okuba nga twogerako. Nkwagaliza akawungezi akalungi. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.